Kyagulanyi Ssentamu nze omuntu wa wansi nsaba ka video kano kakuntuukireko. Erinnya Supreme Leader likusaana. Supreme Leader baliyita omukulembeze omu owa Iran ava okukaabya Israeli n'Abamerika nga beegasse wamu okulwanyisa Iran ku mazima gaabaddeko abalwanyisizza n'abawangula. Naawe erinnya ndikuwadde kubanga otulazeeko nga ffe abantu ba wansi totudde na banno bovuganya nabo kuteesa n'olaga nti nno ggwe olumirwa omuntu wa wansi bye bagamba tobitegeera oyagala mazima. Naffe otulawadde courage abantu ba wansi obuvumu. Erinnya Supreme Leader likusaana kubanga n'ayatullah owa Iran kubbanga Abamerika bamuteereddeko natti emitwalo 2 gye bakoma omunyigiriza ennyo gye yakoma okukka mu mpuku wansi n'akola ballistic missile kyova olaba yeerwanyeeko. Kitegeeza omuntu wakunyigiriza ennyo osaba Mukama n'akuwa okumanya n'okutegeera n'ovaayo ng'oli w'amaanyi. Naffe abantu ba wansi otulaze oli w'amaanyi era nkigamba kino obuvumu bw'otulazeeko naffe abantu ba wansi tusiimye. Naye erinnya tulikuwadde totiisibwatiisibwa ssebo, naffe tuli wamu naawe abantu ba wansi. Erinnya Supreme Leader omukulembeze wa Iran Masoud Maskani ayatula waba ayogera atuula wansi, Supreme Leader n'atula waggulu n'ayogera. Kitegeeza baaba oli wa kabi, otulaze obuvumu bw'oliko oli wa ddala. Watulaze tuteesa ebitali bituufu oteesa ebituufu n'otulaga oyimiridde n'abantu okulwanirira omusolo gwe basasula gube nga gubatuukako mu bwenkanya. Kyekyo naffe tujja twafunyeemu. Nera nze credit njikuwadde n'abalala batasobodde kwogera kola bu video nawo nkiwa baasiimye dda. Goge mazima amatuufu otulazeeko nera Mukama Katonda akuwa omukisa akusaasire naffe twesabire wamu ensi yaffe Uganda Mukama Katonda agitereeze kubanga otulaze ndi n'oli w'amaanyi. Ngenda kujjukizayo kamu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mukama Katonda yali amutaddeko obwakabona bwa nabbi bajja ne bamutiisatiisa ne bamugamba nga bagamba Mukama Katonda antumye mu bwomu ne mugamba ffe tuleke okusinza bakatonda baffe 360 tusinze Mukama Katonda omu. Tetujja musobola owo n'abagamba Mukama Katonda antumye mbagambe bino yatonda mmwe n'ebyo musinza yabitonda n'alemerako paka Mukama Katonda yamuwanguza. Kati naawe otulaze nga ffe abantu ba wansi oli wa kabi naye Mukama Katonda nsaba atuwe obuvumu tube nga twogera amazima tuyimirira ku mazima. Oli olemera ku mazima Mukama Katonda ajja kukuggusa. Kyova olaba kifudde Iran okuba nga ssaawa zino eyogerwako yadde esiganye badde eyogerwako nga y'amaanyi nga Mukama Katonda agitugaana naye nga ffe tunaagitegeera n'abazungu bakitegedde. Ne South Korea yono matama buuku Amerika yamutiisatiisa n'amugamba zirina nuclear bomb ezituuka ewuwo ballistic missile eziva mu ewange Korea paka wa mu Amerika. Kyova olaba naye yamuvaako. Naffe otulaze oli w'amaanyi. Kyova olaba ne Iran yayimiridde wamu n'Omumerika takyamutiisatiisa. Otulaze oli wa kabi. Ne respect salute sa Mukama Katonda akumpeere ekisa. Wekitiibwa Supreme Leader kano mbadde nkerabidde newenfe enkya siyina buzibu newensibibwa enkya siyina buzibu. Ekirungi si kusirika n'oba omwezi ogujja amazima gabe mazima sikiyitidde oba okuba nga njiwa amazima siyina buzibu okufa kyatteeka newenfe enkya siyina buzibu. Ekirungi si kusirika ekirungi kwogera maki mazima siyina buzibu. Ekirungi si kusirika.